Zoom Studios 256. Kale neewunya Nakamya ebigambo ebyo byayogera. Kwa tulaba Nakamya we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Bote basazeewo kati ngenda tandika kukuba bukubi. Ngenda tandika kukuba bukubi kati. Kati lwaki tonkuba kati? Kumbaga kandirabye empalande. Eki? Ne bajjajjabo bonna gye bali ngina balondera bonna bakube mu kkomera. Fo omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Wennyabo, nze ku bya ssente zo sikyayogera naawe. Njogera na poliisi. Taata, okugyamu olubuto nga tuba tussa omuntu. Ekyo ekintu kimenya mateeka. Ate taata olubuto lwange ndwagala. Natalia lwaki omumama gufaga nnyabo? Kati nkukube. Olw'okuba guli mwana muwala kati totegeera buzibu buli mu kusula mu kkomera. Era omuntu akwagaliza okusula mu kkomera aba akwagaliza ntaana. Naye maama wa Natalia nga yafadde. Nga n'omwana oyo muto tamanyi na maama we. Agenda kuva mu ntaana gy'atuula emitiibwa. Magezi kye tuba tukola kulembera mama wo abeera mu makati nze mbeera emabega. Ate lwaki taata? Tulina okukola obukumi ku nsawo mama wo gy'asitudde. Nabwono Ekyo nedda naawe. Gwe tulaba nti no tuba tulaga ababbi nti mu nsawo tulinamu eby'omuwendo. nnyabo totufuula basiru. Senga kyali kityo banka tezanditadde bakuumi ku motoka zaazo ezitambuza ssente. Katukole ekyo. Maama ate gwe ky'oba okola. Nyweza ensawo. Tokkiriza muntu n'omu kugyesembereza alina okugiyita okumpi. Ekyo kituufu. Kati naffe magezi kye tulina okukola tutambule nga tufunyiza ebikonde. Ate ebikonde byaki? Ze batuuni zaffe. Nyabo tusika. Tulina okuuma se. Gwe magezi gwe mukumi asooka kulembera. Kulikai? Ese. Sebo nze atasoma mulimu gwa mutwe. Obange gulpo. Natali, awo sikutegedde. Ojja kuntegeera. Natali. Sikutegedde. Obubwo. Ojja kuntegeera. Natali. Zero sido zikiyo. Sente nzironze. Ozironze? Sente nzironze. Ozironzeewo. Eyo gye mbadde. Tewali akulabye? Ate wali nawe. Omanyi tunusuka okukola? Simanyi. Tuve wano. Nze sente nzikukwasizza. Gw'omanyi. Wate munaana. Nze nonde sente. Ate ndowooze n'ekyokuzikolamu. Nze nkwasizza.
Sense okulaba nnyabo. Kale nnyabo. Eradde nnyabo. Eradde. Oma nkuyambye ntya nnyabo? Saagala buyambi bwo. Nze njagala Philip. Mugambe nti ani amwagala? Nga tonnambuuza ani amwagala? Gwe gwani? Yenze mukyala Philip, omugole. Vaawo. Philip yawasa omugole ng'ate ye ggwe. N'akabuuza ajjako yenze. Naye nnyabo nga tonaakubuuza birala. Tonnangamba gwani? Tofaayo. Bwempitira Philip ajja kubuulira nzaani. Gaale. Magezi. Kulikayo mwana wange. Vuddeyo taata. Kaakati oyina amawulire gonna g'ofunye agakwata ku muntu eyabbye ensawo erimu ssente zaffe? Sina genfunye ate mulagako buwa. Tugenda kweri ensonga gye twayogerako luli ey'okufuna omuntu anabba emmotoka ya Njuba. Nenze maama, ensonga eyo nagirowoozezzaako naye ndaba ng'eyinza otuviiramu obuzibu. Buzibu ki? Anti mugenda mujja funa omuntu mwababbira emmotoka ya Njuba. Agana okikola naye nga ate ekigendererwa kyammwe eky'okubba emmotoka akitegedde. Kakati olwo tugenda kukola tutya? Kubanga kino njagala kibakakasa. Titugenda kufuna mirembe nga Njuba alina emmotoka. Mazima. Okufuna emirembe tulina okusanyawo emmotoka ya Njuba awo ffe tuleke tufune emirembe. Ekyo nze kye mbagamba. Nze kye ndaba ffe bonsatule nga bwe tuli wano eno tugende waka tufumbe obwongo tulabe engeri gye tuyinza okukolamu ekintu ekitatuviiramu buzibu. Ensonga bwe bayetaaga kufumba bwongo kati mwe mugende waka mugira mufumba obwammwe nze ndabeegatako oluvannyuma nze naabasanga. Mugende mufumbe. Kale. Onosonyiwa okutaataaganya naye essanyu linsusseeko. Ate essanyu eryaki? Bwe nzijjukiramu embeera gye tuyiseemu embi. Abantu ababadde banoonyaawo okubuddamu okubeera nga kati tuli waffe. Kituufu tuli waffe naye tusubwa eddembe ly'abapangisa. Abapangisa ate balina ddembe ki? Abapangisa bokka be balina eddembe ly'okusula bye baagala. Ajja n'apangisa ono nga ku nakadingidi emyezi egi 3 bwe kiggwako nakamba wano wantami landiroodi ayomba nnyo n'asenguka n'agenda ku kyalo ekirala ate bw'atuuka eyo ng'emyezi 3 giweddeko n'agamba nti wano amazzi tugajja wala nawe n'asenguka n'agenda ku kyalo ekirala ate bw'atuuka eyo n'agamba wano landiroodi waffe tasibya ku masannyalaze nawe wantami n'agenda ku kyalo ekirala. Kati eri eddembe abapangisa lye balina ffe balandiroodi lyetalina kati. Eri lyoyita eddembe? Si ddembe naye kiyinza okulaga nti buli mbeera embi gy'obeeramu ebaako n'akalungi kaayo. Kati abapangisa balina eddembe lye balina ffe balandiroodi lye tutalina. Balina eddembe ly'okusengukasenguka n'okusawuna gye baagala ate ffe balandiroodi lye tutalina. Weebwawo wali naffe tulina eddembe lyaffe era bwe tukonkona ng'omwezi guweddeko. Wabula omuntu kyayagala nze kinnemye okutegeera. Kyenkunyonyodde kyotategedde. Esinsanisa okulaba. Nze siri musanyufu naawe. Ate lwaki nyabo? Philip nkuwa ntya amagezi gange n'ogakozesa ku bantu abalala? Magezi kigawamu? Philip saakuwa amagezi gange owasa omukazi omulala. Nagakozesa era nengatwala nakawasa omugole tumulabi. Kale ssebe weebale kuwasa. Ola piisi. Abaki. Olaba nze ekintu ekisinga okunyiga kwegamba ekisinga okunnumya omutwe
kwe kulinda omuntu atasobolera ddala kukwata budde bannange. Natuuseewo dda almost ssaawa nnamba naye buli kaseera nkukubira oliwa nzuuno wano nzija nzuuno lwaki toyogera mazima ku ssimu. Ebintu ebyo si birungi. Nze wendi wano naye yiga okwogera amazima ku ssimu ngenda kugezaako kugumiikiriza. Gwe omuntu buli lwakubira n'omugamba nzija nitojja. Wandibadde okwata obudde at least. Kale kangezeeko okugumiikiriza naye kasita nkoowa nga ngenda. Ha, tebaliyo. Wewane wagatonnya. Kati waba tali wano omusubira kubaawo ewalala. Mu katawuni k'ekyampisi waliwo watera okubeera. Okakasa bwe tugenda tusobola omufuna. Ndi sure. Naye kaakati ssente zompadde za transport zikomye wano. Kakitegeeza oba olina okunnyongerayo ssente n'ekyemisana sobole okukola omulimu ogwo. Ekyemisana kya ssente nga mmeka? Nidde nnyo akawunga n'ebijanjalo wiiki eno. Kati njagala kulya ku nkoko ne basmati. Si byago mu kitundu ebyo. Nedda ssebo bya mitwalo egyo 2. Tugende ku mobile money njeko ssente nzikuwe tufune ekyemisana kuba mbadde njagala ensonga eno eggwe. Kale Peace. Ono ye Joyce kwagala. Mukyala wange. Omugole. Mugole. Twanje mukwano. Oyo ye Peace. Mukwano gwange nnyo. Amanyi ebyama byange bingi. Ensonga esingira ddala okuba enkulu. Yamponya obutwa nakamya Betty bwe yali ampadde. Sense okulaba nate nnyabo. Nakulaba ensanyuka. Bambi webale kuwonya mulenzi wange obutwa. Omanyi obutwa ennaku zino bufuuse obutwa. Munnange ensi bwetyo. Peace, ozze mu ngero zo tetukutegedde. Kyentegeeza nti otwala ente ku ttale n'eri omuddo efuna amata naye olugafuna abantu be bakama ne banywa ne beerabira ente. Ekyo tekikutiisa naawe, ekyo kya bulijjo. Olaba enjuba eyaka omusana eggulu ne lituuyana ne litonnyesa enkuba. Enkuba bw'etonnya ebimera ne bigimuka naye abantu bwe batuuka okungulu ne balya ne beerabira okuwa ku njuba. Webale kusomesa nnyabo. Wasoma. Ate nze nyiza okuwasa omukazi ataasoma. Peace. Siyinza kuwasa omukazi ataasoma. Nawe okiraba. Owaayi. Ate olagawo? Leka naawe. Sakugamye nti leero ngenda ku antineento. Nabirabidde. Kale, Mukama akukulembere. Amiina ssebo. Naawe akunkuumire. Naye bw'omutagenda mu ddwaliro tulina wadde ebbaaga. Sirina maanyi gasitula nsawo. Gwate nsitudde omwana ate nkwate n'ensawo. Oba nkulekera omwana nkwate ensawo. Kati bw'otuuka mu ddwaliro bakebera ekinga omwana omumundekedde. Nti kati awo ensawo awanyuwaawo. Kale. Nyabo saagala kusisinkana. Bw'oba owulira nga toyagala kufa nga tolwadde, va mu kkubo lyaffe. Yozungazunga kigwe. Lwaki totuulako? Simanyi embwa yakomba mbigere.
Ntegedde. Kati empala neekulemye kati oyagala kudda mu ddogo. Naye ne wonadda mu ddogo nze tojja kunsobola. Kazi watu Katonda akusaasira. Ng'asaasira nze? Asaasira nze? Nze ndaba kuweetaako okusaasirwa. Ntunuulira. Olaba nze neetaaga kusaasirwa Katonda? Gwe weetaaga okusaasirwa. Kubanga wenna oli awo totegerekeka. Oli mukulu, oli muto. Oli mukazi oba oli muwala? Oli ki? Wenna oli awo totegerekeka, kala gy'oli musigimanyi. Oli muddugavu oba oli muto? Wenna n'ennyambala oyambadde wenna eri ey'aba pulayimale. Sooka otunuulire n'enviiri z'osibya. Kati osiba za bitanga. Bitanga. Era gwe weetaaga busaasizi bwa Katonda. Mwana wange magezi, tugende tuve ku kyetere. Sebo jeba. Kale sebo. Poza amanya gugwana. Kati gwani gwambuza amanyi. Sebo ndi mupya ku kyalo kino Kyampisi era nga njagala okumanya abatuuze abali ku kyalo kuno. Oli mupya. Okoze bulungi. Ojja kuba wampisa kituufu olina okutumanya. Nze kitooke. Gwe kitooke. Kakati sebo. Nze ndi wa poliisi era mba ku police station. Kakati nkubuza ekisembayo amanya g'amatuufu gwani? Ekituufu nze Gatonnya. Gwe mwami Gatonnya. Kakati mwami Gatonnya bakwetaga ku police station. Ate nakoze eki? Tombuuliza wano tugende ku police station bajja kunnyonnyola kiki bakwetaaza. Kakati omanyi kye tuba tukola? Nze nyina obuzibu bunene nnyo nasudde ssente zange nnyingi era ze mbadde nnoonya. Kansooke noonye ssente zange baleme zitwala. Ngenda kujja ku poliisi ekikulu nti ku poliisi e Kyampisi bammanyi.